text the moisture content nti amazzi ati amazzi we gaweregama oli wali katono kazambi tali kwa bubiti eba teriko kalika kateriko lwa kubeta kabisa netaka welikalira nekola kibina ko bubiti ekibuga Masaka mwebuze ebintu ebirala nekola bwebi bikolera jigeuze mu toyi nakajita kake mirundi ba flashing amazzi natawaga sigera jita ko bubiti mu sinkezo mu binabiro bayine kigalagamu ekifeeti bakita sewage treatment plant kati ekifeeti gakumanya gatandikira wano twongera okwebaza abantu ab'enjawulo nga bano abantu bawo nnyo batatale kinene batatale nnyo mu kulaba nti ssettendekero bino byolengera amazzi netunywa tusengejja bitwala mu nnimiro abantu balima ennyaanya waliwo okusiwe ate gataliwunyamu ne buditamini ng'okyala wamubwa kati wenjogera ennyo ng'ekola ki bwe woyogera ennyo eteekako bungi kati kisinzira ku ddoboozi lyo okuditamininga obutaala obukola ki obwaka. So that is what we call an ADC, which is an analog to digital converter. And this is a smart irrigation system. It is smart in such a way nti ettaka lino bwe liggwamu amazzi okuba kati lisinzo nga bakipampu teri bwe liggwamu amazzi yo system eno sensa ekidetecting automatically nekola ki neteekako pampu nefukirira kino ekimera kati amazzi bwe gatuka ku leve yeetaagisa nowulire omunyogo guweze oba amazzi gaweze mu ttaka nga pampu ekola ki egijjako kati sisitimu ekirungi kyerina tioba olina oyagala okufukirira ebintu byo teweetaaga kubeerawo gwe kasita ogiseetinga yeemanya ettaka likaze lyeteekako kati twetaaga kufukirira osetingirawa ogikola n'ogisetinga netegera nti kati likaze eno sensa this is a sensa yeditamininga yedetectinga amazzi agali mukittaka kati wabisi soko yogeremu kawa tukalabe
nga osobola okwongerera mu ati nimukwata nimukwata gyebaleko ssebo gyebaleko ssebo yogera nnyo ssebo gyebale Eno system ya irrigation esobola nga neno singa kaawo bulungi nnyo olaba tulina kano akantu simanyi musoma physics muli musoma physics kano akantu tukayita erire sun electric relay kyetuyamba eswitchinga amasanyalaze kwa kati eno board yekola ki yesalawo kino nekino yekisalawo this is like a computer erina memory teweza yadde 20 kilobytes smartphone yo gyolina ebeera neki ne memory ngeringa 8 gigabytes. This is just 20. Now you see what we can do. So gwe tunulira amanyi smartphone yo gerina kati nze ne wano nakozesa just 3% of its capacity. So amanyi gayo gakyali naye kati omugaso gwano lire nti bwembeera njagala teekako pampu ennene kyenkola nkwata bukwasi live yayo nenkikonektinga mutaminemu wano then nika nenkikonektinga mutamini ndala neteekako pampu oba yamasanyalaze oba yamafuta kyonna esobola okukola ekolera n'ekitukiza ky'amatabangu twongera okwaniriza baganda baffe twongera okwaniriza baganda baffe twongera okwaniriza